Yoweri Kaguta Museveni tebuhabulwa mpolampola ajja kukkiriza, mpolampola ajja kakasa, mpolampola ajja kuba ategeera bannayuganda nti bamukoowa, bannayuganda bamwesonyiwa era bannayuganda tebakyayagala wadde kuwuliza omukulu tebuhabulwa nti ye pulezidenti waabwe. Omukulu ono tumanyi ng'omukulu ow'emputtu, omukulu ono tumanyi nga atawabulwa era omukulu ono tumanyi nga atayagala kubaako kimugambibwa era omukulu ono tumanyi nga atabuulirirwa. Ne mu byonna bye tumumanyiiko kaseera kagenda kutuuka ng'atunoonya okutubaako kyatugamba ate nga takiraba era ng'ayanjaga bannayuganda okubaako we bamutuusa oba bannayuganda okumuddiramu munnange nga tekikyasoboka. Ssaawa egenda kujja nga Yoseri tebuhabulwa ayaayaana tumuwe chance ng'ate ne chance tekyaliwo. Museveni ye akaseera agenda kutuuka nga munnayuganda akunoonya bunoonya, nga munnayuganda ayagala wa w'oyinza okubaako ky'omutuusaako oba wa munnayuganda w'oyinza okuyita okumusonyiwa munnange nga takyalabawo. Bino tebuhabulwa ayinza obitwala nti byakusaaga, tebuhabulwa bino ayinza obitwala mbu bya just naye ng'akutte olugendo lwo olumufulumya State House era ng'akutte olugendo lwo olumutwala wa gyatalowoozaako. Tumugambye nnyo, tumubuulidde buli kimu, tugezezzaako okumukansolinga, tugezezzaako okumugoba ng'obudde bukyali alemeddeko. Munnange okulemerako kwa Museveni ate kwe kugenda omutwala obubi era ajja kukkiriza yekka. Amaanyi ga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine kyegakola era ajja kukkiriza yekka nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine elected President of Uganda, the People's Hope, bw'ayogera aba ayogedde era bw'agamba nti nno ye pulezidenti w'eggwanga lino aba atali mu byakusaaga. Emputtu akanyomonyoomo Museveni kaatuyinako omutima omubi obutaagala muwabula okulaga nti nno ye kyayogedde kyekyo, obutaagala kuwuliriza embeera yo yonna Museveni tegenda muleka kyekimu. Era Museveni byonna abikoze, buli kimu akikoze kiweddeyo. Kaseera kagenda kutuuka ng'ate munnange takyalina kizzaako wabula nga yayana ggwe munnayuganda okumutegeera oba ggwe munnayuganda okumufuna. Mu byonna Museveni byagenda okuba ng'akola ate ffe bannayuganda we tugenda okuyita tufune obuwanguzi. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency ng'atukulembedde tekigenda tuza mabega era Museveni taddaawo n'asuubira nti bannayuganda olunaku lugenda kukya badde mabega olw'okuba nti ye alina ebigendererwa bye yajja n'abasigamu. Bannayuganda tuli banywevu nnyo era tumanyi nti akaseera kaffe ak'okwenunula kagenda kubeera naffe. Obubaka buweereddwa buli omu akoze kyasobola okulaba nga twerwanako, naye okwerwanako kwaffe tugenda kuba nga tutunuulidde Museveni na famire ye. Bannayuganda okwerwanako kwaffe tukulina mu ngalo era temuddangaawo ne mwerumya ne mugamba nti ate bannange tugenda esolebwa nagamba ngo ebyobufuzi tebikwatako nkusaasidde munnange ensi bwe beetabanga okatebuuza ani amanyi byabufuzi oba tabimanyi byabufuzi n'alumanya ne saalumanya buli omu akigenderamu. Bwe twogerera essaawa zino eggwanga Uganda terifunanga bwetwaze mu butuufu bwalyo. Kye tuyita obwetwaze yensi okukyusa obukulembeze emirembe nga tewali kuyiwa musaayi abadde mu yafeesi n'agikwasa omuntu omulala n'asobola okuba ng'ayongerayo eggwanga. Kino twakirabye era njala okubaza Katonda ekigenda kikyuka okusemazinga Africa. Twakirabye mu ggwanga erya Liberia ng'omukulembeze ebaddeko omukulu George Weah yali kafulu mu kukyanga omupiira. Bwe bamubbi akalulu n'enkoona n'enywa era n'akwata olukomo lw'essimu n'akubira yamubbi ako n'amugamba owaaye oyigga ngotta bwe bali kuyigga nze munnange nzikiriza nti onkubye akalulu era nzikiriza obukulembeze mbukuwe era bw'atyo nakkiriza nti bamukubye nga tewali wadde omuntu afudde wadde akwatiddwa wadde ateeddwa emabega w'emitala mayingwa emabega w'emitayimbwa olw'okuba nti oli abadde amaze okuwangula naffe kyetulwanira tetulina kyetwagala kisinga ku ekyo twetaaga mirembe na ddembe. Olwali bawamba abaana abatta gw'owolooza nti ali sefu na oli sefu toli sefu kubanga ensi bw'etabanguka temanya ani mulungi temanya ani atali mulungi kubanga ffene twali awo mukale ekikolwa ky'okuwamba n'okutta tukivumirira kubanga teri muntu alina buyinza ku bulamu bwa munne. Nkiddamu teri muntu alina buyinza ku bulamu bwa munne wadde amateeka bwe gateekebwawo era ne kkooti ziriwo eziramula emisango egyo naye tekirina buvunaanyizibwa kuba tekikola makulu ng'okubanga omuntu omu olina obuyinza okusobola okukwata omuntu n'omutulugunya n'omotta. Abasinga obungi temunnaloozaako ku kutulugunyizibwa kuno. Kansooke kunnyonnyola kye bayita okutulugunya kye kiruwa.
kibayita okutulugunya ye muntu okukwata n'akuwamba n'otategeeza na famire yo wa gye bakututte. Ekyo kimu ku by'okutulugunya. Ne bakuteeka mu kifo talina kubeera okumala essaawa ezisukka mu 24 nga togenze mu kkooti. Ekyo ne kimenya mateeka era kuba kutulugunyizibwa. Okutulugunyizibwa okulala ye muntu okwagala okugyamu information oba amawulire agakwata ku ekyo ky'aba asubiriza nti kyekimutiisa kyekirwa. Essaawa zino yose litamanyi kigenda kuddako kyobula nti awamba abantu nga babuuza mulina kakwata ekyo ku Kyagulanyi pulaani kigimuzaako. N'omubuuza gwakwata nze gwotasanze wadde ekisonkole kya peeni oba gwotasanze wadde ekisonkole ky'essasi onjagaza ki. Kati okulaga nti ayagala kujja mu mawulire ate nga ne mu mateeka matuufu bw'oba okasa omuntu omujja mu bujulizi tekikola. Omuntu bw'oba osuubiza okuba n'omusango muguleko omusango mutwale mu kkooti bw'oba olina obujulizi kkooti kwennyini emusala emugambe nti munnaye okusinziira ku bujulizi baleese omusango gwe waguzizza era tukututte mu kkomera tukusiba ebbanga eggere so si kutulugunya. Okutulugunya kwekulugu okulala. Omusajja mukulu akwata n'akuteeka mu nju ye etali mu mateeka oba kkomera. Ne bakuteeka mu kizikiza ne bakujja ne batandika okukuba embooko nga bakwambudde bakuyiridde amazzi ne bakujjamu engoye ne batandika okukuba embooko enkalu lwe baba baagala. Ng'akukuba tomulaba bakusibye emikono bakusibye amagulu oba bakusibye obuwundu ne bakukuba embooko omubiri gwonna ne gufuma. Bwe bala tebakimalidde n'emmere tebakuwa ne balyoka bakukwata bakusiba ssennyingi ne bakutonyezaako ebidomola ebyo. Omanyi ekidomola kino ekidomola wakikumyeko omuliro nga kijja kitonya ttonde ku ttonde bakikutonyezaako omubiri gwonna. Biraba bikola nga biri mu safe houses zaabwe ne mu underground za flat ze bazimbye ne bakucunya. Bwe kiba kitamalidde bakwata ettaffaali kye tuyita bulooka ne balikusiba ku busajja bwo. Mwenna mumanyi mu butonde bw'omusajja nti omusajja kasita omukwata ku buli maawa oba omuleese oba omukutte wazibu. Teberezanga omusajja omukulu bakubye embooko wenna omaze offuma bakwokyezza ebidomola bakutte bulooka gye mumanyi ezitoola mu kiro ezisukka mu 2 ne bakwata bulooka ne bakisiba ku busajja bwo ng'eri bakusibye emikono n'amagulu n'olengejja okumala ennaku 2 ng'olyoko totegeera nga bakwata kukuba emiggo. Bwe teba kye bamalidde ne bakwata magalo n'ennyondo oba kizo oba ttindo. Omusajja n'akwata magalo n'akugenda mu n'akubikula akamwa n'akusikamu erinnyo ng'owulira. Kyokka nga mukimanyi nti amateeka gafuga okujja mu muntu erinnyo bamalako kuba mpisi ekusanyalaza ebibuno bino byonna n'oba nga tokyawula balikuulamu nga towulira. Naye omusajja yajja ne magalo n'ajja n'ennyondo n'agikweteekamu n'akusikamu erinnyo ng'owulira ku nsi ya Katonda. Kino baagala bakukkirizise obujulizi bwe baagala obwogere era osayininge tekino nze nakyogedde kituufu naye nga kimenya mateeka. Ebiseera bimu abantu bangi batendewalirwa babaabuwe n'ayogera ebitali bituufu n'obireeta mu kkooti babikosanga obujulizi okukwatirako abantu abalala n'ekyo kikyamu. Abalala balemererwa bambi nga abantu balemererwa abalala n'abanga abaddemu n'ekirwadde kyatamanyi alinamu pressure nga tagimanyi alinamu sukaali nga tamanyi pressure zimubba. Bagenda okukola omusajja omukazi yeesisinga afudde. Bano tebalina nsonyi nga bakukwata bakusuula mu ssezibwa bakusuula mu mayanja babagenda baziika mu mabira naye nga gw'osuula mwana wa muntu gw'obonyabonya mwana wa muntu naye ng'ekimubonyabonya kiki kubanga gw'olina ekigendo nakyo tosobola kubuulira nsi nti wajja kuwamba nsi. Ate bino okusinga mubikoze mu Buganda mubikoze mu Busoga mubikoze mu Bunyoro mubikoze Ttolo mubikoze mu Banyankole mubikoze mu Northern Uganda. Naye nga mmwe kennyini abakikola mukimanyi nti muli bamenyi b'amateeka mukwata mulina kubeeramu. Ne weebuuza ki kye mwagala mmere ki gye mulya. W'otuukira okukwata omwana w'omuntu n'omussa mu kizikiza n'omukola ebikolo by'oyagala temukomye ku ebyo. Ekisinga okukwasa ennaku mulina abasajja bammwe ensolo ezaalaala dda siriimu ne mutandika okusiyaga abaana b'abandi ab'obulenzi ne mubasiiga siriimu. Temukomye ku ekyo ne mukwata abaana ab'obuwala ne mbekabako kirindi nga mubasiiga siriimu. Mwe kigendera kyammwe kiki ez'empisa si za buntu z'aba wansolo. Nammwe muveere mutuge nti mwafuuka amaka g'aba wansolo nga tetume tulinga n'abantu. Tosobola kukwata mwana wa buwala n'omuteeka n'omusiba ebbere n'oteekako olukoba oba n'oteekako omuguwa nako n'oteekako omuguwa n'omusibako bulooka n'ovaawo ng'omaze mubaze omukabasanya mubaze omwebakako ne muyenga kaamulali ne muyiwa mu mbogozi kubanga mwagala ayogere. Kiki nnyo kye mukola ku nsi kuno kye mwagala ebikolobero. Twali tulowooza nti ensi bw'etuuka mu kisaakya kya 20 ebikolonga bino bigenda kuggwaayo. Kiki nnyo kye mukola ku nsi kuno basajja mmwe. Newankubadde mwagala obuyinza butuuka bukoma. Naye ate lwebasa ku makya nga bagenze mu Kereziya yasooka mu maaso ne sapule
ng'onsingidde ddala n'akuba mu kifuba n'akaaba n'okkaaba naye ng'ekiro yasuza tta omwana w'omuntu. Museveni olina abaana, mukazi we yeyita mulokole naye yasinga obutemu. Bannayuganda beesuulirwa nagamba ngo ebyobufuzi tebikwatako nkusaasidde munnange ensi bwe beetabanga okatebuuza ani amanyi byabufuzi oba tabimanyi byabufuzi n'alumanya ne ssaalumanya buli omu akigenderamu. Bwetwogerera essaawa zino eggwanga Uganda terifunanga bwetwaze mu butuufu bwalyo. Kye tuyita obwetwaze yensi okukyusa obukulembeze emirembe nga tewali kuyiwa musaayi abadde mu yafeesi n'agikwasa omuntu omulala n'asobola okuba ng'ayongerayo eggwanga. Kino twakirabye era njala okubaza Katonda ekigenda kikyuka kusemazinga Africa. Twakirabye mu ggwanga erya Liberia ng'omukulembeze yabaddeko omukulu George Weah yali kafulu mu kukyanga omupiira. Bwe bamubbi akalulu n'enkoona n'enywa era n'akwata olukomo lw'essimu n'akubira yamubbi ako n'amugamba owaaye oyigga ngotta webale kuyigga nze munnange nzikiriza nti onkubi akalulu era nzikiriza obukulembeze mbukuwe era bw'atyo nakkiriza nti bamukubye nga tewali wadde omuntu afudde wadde akwatiddwa wadde ateeddwa emabega w'emitala mayingwa emabega w'emitayimbwa olw'okuba nti oli yabadde amaze okuwangula naffe kyetulwanira tulina kyetwagala kisinga ku ekyo twetaaga mirembe na ddembe. Olwali bawamba abaana abatta gw'owolooza nti ali sefu nawe oli sefu toli sefu kubanga ensi bwetabanguka temanya ani mulungi temanya ani atali mulungi kubanga ffene twali awo mukale ekikolwa ky'okuwamba n'okutta tukivumirira kubanga teri muntu alina buyinza ku bulamu bwa munne. Nkiddamu teri muntu alina buyinza ku bulamu bwa munne wadde amateeka bagateekebwawo era ne kkooti ziriwo eziramula emisango egyo naye tekirina buvunaanyizibwa kuba tekikola makulu ng'okubanga omuntu omu olina obuyinza okusobola okukwata omuntu n'omutulugunya n'omotta. Abasinga omungi temunnaloozaako ku kutulugunyizibwa kuno. Kansooke kunnyonnyola kye bayita okutulugunya kye kiruwa. Kye bayita okutulugunya ye muntu okukwata n'akuwamba n'otategeeza na famire yo wa gye bakututte. Ekyo kimu ku by'okutulugunya. Ne bakuteeka mu kifo otalina kubeera okumala essaawa ezisukka mu 24 nga togenze mu kkooti. Ekyo nekimenya amateeka era kuba kutulugunyizibwa. Okutulugunyizibwa okulala ye muntu okwagala okugyamu information oba amawulire agakwata ku ekyo kyaba asubiriza nti kyekimutiisa kyekiruwa. Essaawa zino yose litamanyi kikigenda kuddako kyobula nti awamba abantu nga babuuza mulina kakwata ekyo ku Kyagulanyi pulani kigibuzaako n'omubuuza gwakwata nze gwotasanze wadde kisonkole kya peeni oba gwotasanze wadde kisonkole ky'essasi onjagaza ki. Kati okulaga nti ayagala kujja mu mawulire ate nga ne mu mateeka matuufu bw'oba okasa omuntu omujjamu obujulizi tekikola. Omuntu bw'omusuubiza okuba n'omusango muguleko omusango mutwale mu kkooti oba olina obujulizi kkooti kwennyini emusale emugambe nti munnaye okusinziira ku bujulizi baleese omusango bwe waguzizza era tukututte mu kkomera tukusibwa ebbanga eggere so si kutulugunya. Okutulugunya kwekulugukulula omusajja mukulu akwata n'akuteeka mu nju ye etali mu mateeka oba kkomera ne bakuteeka mu kizikiza ne bakujja ne batandika okukuba embooko nga bakwambudde bakuyiridde amazzi ne bakujjamu engoye ne batandika okukuba embooko enkalu lwe baba baagala ng'akukuba tomulaba bakusibye emikono bakusibye amagulu oba bakusibye obuwundu ne bakukuba embooko omubiri gwonna ne gufuma. Bwe bala tebakimalidde n'emmere tebakuwa ne balyoka bakukwata bakusiba ssennyenge ne bakutonyezaako ebidomola ebyo omanye ekidomola kino ekidomola bakikumyeko omuliro nga kijja kitonya tonde ku tonde bakikutonyezaako omubiri gwonna. Biraba bikola nga biri mu safe houses zaabwe ne mu underground za flat zebazimbye ne bakucunya. Bwe kiba kitamalidde bakwata ettaffaali kye tuyita bulooka ne balikusiba ku busajja bwo. Mwenna mumanyi mutonde bw'omusajja nti omusajja kasita omukwata ku buli maawa oba omuleesi oba omukutte wazibu. Teberezanga omusajja omukulu bakubye embooko wenna omaze offuma bakwokyezza ebidomola bakutte bulooka gye mumanyi ezitoola mu kiro ezisukka mu 2 ne bakwata bulooka ne bakisiba ku busajja bwo ngeri bakusibye emikono n'amagulu n'olengejja okumala ennaku 2 ng'olyoka totegeera nga bakwata kukuba emiggo. Bwe teba kye bamalidde ne bakwata magalo n'ennyondo oba kizo oba ttindo omusajja n'akwata amagalo n'akugenda mu n'akubikula akamwa n'akusikamu erinnyo ng'owulira. Kyokka nga mukimanyi nti amateeka gafuga okujja mu muntu erinnyo bamalako kuba mpisa ekusannyalaza ebibuno bino byonna n'oba nga tokyawulira balikuulamu nga towulira.
Nyo omusajja yajja ne magalo najja n'ennyondo n'agikweteekamu n'akusikamu erinnyongo owulira ku nsi ya Katonda. Kino baagala bakukkirizise obujulizi bwe baagala obwogere era osayininge kino nze nakyogedde kituufu naye nga kimenya mateeka. Ebiseera bimu abantu bangi batendewalirwa babaabuwe n'ayogera ebitali bituufu n'obireeta mu kkooti babikosanga obujulizi okukwatirako abantu abalala n'ekyo kikyamu. Abalala balemererwa bambi nga abantu balemererwa abalala n'abanga abaddemu n'ekirwadde kyatamanyi alinamu pressure nga tagimanyi alinamu sukaali nga tamanyi pressure zimubba bagenda okukola omusajja w'omukazi yeesisinga afudde. Bano tebalina nsonyi nga bakwata bakusuula mu ssezibwa bakusuula mu mayanja babagenda baziika mu mabira naye nga gw'osuula mwana wa muntu gw'obonyabonya mwana wa muntu naye ng'ekimubonyabonya kiki kubanga gw'olina ekigendera kyotosobola kubuulira nsi nti wajja kuwamba nsi. Ate bino okusinga mubikoze mu Buganda mubikoze mu Busoga mubikoze mu Bunyoro mubikoze Ttolo mubikoze mu Banyankole mubikoze mu Northern Uganda naye nga mmwe kennyini abakikola mukimanyi nti muli bamenyi b'amateeka mukwata mulina kubeeramu ne weebuuza ki kye mwagala mmere ki gye mulya wotuukira okukwata omwana w'omuntu n'omussa mu kizikiza n'omukola ebikolo by'oyagala temukomye ku ebyo. Ekisinga okukwasa ennaku mulina abasajja bammwe ensolo ezaalaala dda siriimu ne mutandika okusiyaga abaana b'abandi ab'obulenzi ne mubasiiga siriimu. Temukomye ku ekyo ne mukwata abaana ab'obuwala ne mbekabako kirindi nga mubasiiga siriimu. Mmwe ekigendererwa kyammwe kiki? Ezo empisa si za buntu z'abawansolo. Nammwe muveere mutugende nti mwafuuka amaka g'abawansolo nga tetumanyi tudiringa n'abantu. Tosobola kukwata mwana wa buwala n'omusiba ebbere n'oteekako olukoba oba n'oteekako omugwa nako n'oteekako omugwa n'omusibako bulooka n'ovaawo ng'omaze mubaze omukabasanya mubaze omwebakako ne muyenga kaamulali ne muyiwa mu mbogozi kubanga mwagala ayogere. Kiki nnyo kye mukola ku nsi kuno kye mwagala ebikolobero? Twali tulowooza nti ensi bw'etuuka mu kisaakya kya 20 ebikolobwa bino bigenda kuggwaayo. Kiki nnyo kye mukola ku nsi kuno basajja mmwe? Newankubadde mwagala obuyinza butuuka bukoma naye ate n'obasa ku makyanga bagenze mu kereziya yasooka mu maaso n'esapule ng'onsingidde ddala n'akuba mu kifuba n'akaaba n'okukaaba naye ng'ekiro yasuza tta omwana w'omuntu. Museveni olina abaana mukazi we yayita mulokole naye asinga obutemu. His Excellency the Elected President of Uganda omwagalo w'abangi omununuzi w'eggwanga akyayogeza bangi bye batamanyi era bangi bakyagenda mu maaso n'okumukakaatikako ebigambo n'okumukolako ebitaliiyo. Buli kimu bakyagenda mu maaso n'okimukolako n'ekitugumya nti tukyali bagumu nnyo era tugenda mu maaso. Buli kimu kituukawo olwa nsonga twali Museveni kyagenda kukola nga takikozangako era tulina essuubi n'okutegeera only one time Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ajja kuba ekyenjawulo era bingi ajja kubikola. So omukulembeze w'eggwanga lyaffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine otukulembera okulungi kwatukulembedde kutulaga amazima kutulaga obwenkanya era kutulaga nti waliwo olugendo lw'amaanyi lwetugendako bwe katale girya olugendo olwo lwe lugenda okututuusa ku buwanguzi. Tuli basanyufu nnyo ate era tuli basiimu nti Uganda etambula egenda mu maaso nga talina omuntu omulungi agikulembedde. So tubeere bagumu twekwate wamu tulabe nga tutereeza byonna ebyasoba ku lwa Uganda yaffe okutunula nga ettaala.